In fact ensonga eyo edda bagisabikanga nako nga baga kukyalira nsiko. Baga nti okukyalira ensiko era abawala bedda bikyuse mulembe guno lyalinga tteeka omwana kasitamala okuzza omukono emabega kasala niko okwekoona akagere oba omutegedde bulungi awo ng'ensonga eyo ng'omukolo gwagukola. Abazadde bedda bo baamanyanga nti omwana omuwala gye buva ne gye budda oba afaanana atya oba yasoma atya oba avaawa endigemu alina okukola ki okufumbirwa. Kati okukyalira ensiko kuno kwayambanga omwana ono mu ngeri nnyingi. Oba onfuna bulungi obadde okimanyi nti omukyala yakyalira ensiko ne waba agenza okuzaala ayisa muka mu kisero. Yes, kyayanguyizibwa nnyo okusinga ono ataakola ki ataakyalira nsiko. Omukyala nga yatyaba enku tosobola mugwira bugwizi ate onooyitawa tewali nga tannayagala omubiri w'omala oguteekateeka ndowooza okirabanga obulungi obukiriko ng'omwami kyakola akinyumirwa naawe omukyala ng'okola ki ng'okinyumirwa. Era nkubiriza buli mukyala yenna oba omanyi nti akalombolomba tewakatuukiza ne oba toli Muganda ne oba Munyankole ne oba Musoga bikole. Yes, buli muntu yenna azilonga azi oli mukyala. Kale ennaku zino byakyuka nti waliwo n'eddagala ly'olina okusooka okutuulamu kubanga bali kye baatyanga nti okozesa ebitengotengo ng'ogivumbise ku muliro nti kiruma. Kati olina eddagala ly'osobola okutuulamu omubiri ne gugonda n'okozesa ogwo omukoonola n'oba ng'okola ki nga kyanguwa nti mu nnaku nga 3. Mugamba mukyabalabi baffe abalungi abava Skin Events tukomyewo nate ne show yaffe ya real people real stories. Olwaleero nkomyewo ne Dr. Frank nga bulijjo, not nga bulijjo but I know his face is not new. Mumulabyeko, mumumanyi, you know what he talks about when we are here. You know how he does it. Mubale nnyo kubanga mubadde naffe yonna gye tuvudde, show zaffe zonna ze mulabye, mwebale nnyo mubalira temujjangu okwo yonna gye musinziira, kaddata kammwe ke muteekamu. Byonna bye mukola nsabamu nga bateremu obwangu. Mufune kubanga si buli akola nti agabana, but I pray mube nga mufunamu amaanyi gamugaleme gendera. Ekyokulala amanya gange nze Nambazula Nahid ndabika mbadde sinakabagamba naye abasinga kati kyemmanyi mulabika mugenda mugategeera. Mwebale nnyo sirina bingi bya bagamba but nja basimanga busiimi kubanga era kye nina okukola tuvudde wala nammwe naye kangambe Dr. Frank yanzulukaawo. Mwebale nnyo mwannyinaze n'abantu baffe abatulaba, thank you so much. Mwebale kugoberera, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga mukutu guno mukolera ddala ekintu ky'amaanyi nnyo. Nze Dr. Frank okuva mu Dr. Frank Herbal Solutions. Mwezi gwa Febu gumanyi ogwo omwezi gw'abaagalana era nkutegeeza nti ffe nga Dr. Frank Herbal Solutions tulinayo kapakiji kammwe abaagalana. Ensonga zaffe muzimanyi bulungi ate kati ennaku ezo zibayisemberedde n'eddagala tulisala ebbeeyi. So jangu tukyalireko tulabe embeera ng'etambulira ddala bulungi nnyo. Dr. Frank njagala twogere ku nsonga ekwatagana ku bulamu bw'abaana bawala, sanitation, bikwatagana ku hygiene, bikwatagana ku tradition, bigendagenda mu ezo ango. Naye ng'okusingira ddala nalyagadde tugende buli twali tukyogeddeko naye njagala tukyogereko in depth. Twogere okukittaanyaako. Kubanga nze mpulira abantu abasinga bakikubaganako empawa nti kya mugaso ki abalala bagambye n'ebyo byonna bye muteekawo mu bbugumu n'ebirala ti si we biri mwazaalibwa nabyo. So pulling nga yo nga act nga traditional ekiyiteta traditional character, traditional act wonna woba okiise kyo nga kyo kya mugaso ki eri omuntu nnyini kyo onakikoze agenda kwoli nnyini kyo kimuyambira wa kimugasa ki. Webale nnyo webalire ddala. In fact ensonga eyo edda bagisabikanga nako nga baga kukyalira nsiko. Baga nti okukyalira ensiko era abawala bedda bikyuse mulembe guno lyalinga tteeka omwana kasitamala okuzza omukono emabega kasala niko okwekoona akagere oba omutegedde bulungi awo ng'ensonga eyo ng'omukolo gwagukola. Abazadde bedda bo baamanyanga nti omwana omuwala gye buva ne gye budda oba afaanana atya oba yasoma atya oba avaawa endigemu alina okukola ki okufumbirwa.
era buli kye baakolanga omwana ono baamuteekateeka va ku by'ennaku zino omuwala nayimirira nga wa myaka 3 naganza obufumbo tombuulira naye edda omuzadde yateekateekanga omwana ngaga nti muwala wange buli kimu kye muyigiriza oba kukola mirimu oba mpisa z'awaka buli kintu kyonna kye baamuyigirizanga target kufumbirwa endige mu kufumbirwa si kukola mirimu si kukola ki naye kola ki era bwe kyandibadde ndowooza omwana omuwala okuba omukyalo ojjudde ng'oli mu bufumbo kati okukyalira ensiko kuno kwayambanga omwana ono mu ngeri nnyingi oba onfuna bulungi obadde okimanyi nti omukyala yakyalira ensiko ne waba agenza okuzaala ayisa muka mu kisero yes kyayanguyizibwa nnyo okusinga ono ataakola ki ataakyalira nsiko era abakyala nga wakyalira ensiko osobola okiweera obujulizi oyo omukyala nga akyalira ensiko tayitana mu bulumi gwe bw'oyitamu ataakyalira nsiko abakimanyi kyova omukyala kati newaba wa myaka naakirwanirira wa myaka naakirwanirira omukyala ayisa mukka mukyala watuuka okuzaala kirina dweya nnyo omukyala nga yakyalira ensiko okumusala yes byebimu ku bintu ebyo ebiri emabega w'ekikolwa ekyo era edda wano naddala wano mu Buganda yalinga mpisa nga buli mwana yenna weyoza emyaka 12 13 14 ng'omukolo ogwo ogukolera bagendanga yonna mu nsiko eyo kye bayitanga okukyalira ensiko abaana bawala kasaba akulanga ewaka ng'agenda eyo mu nsiko ng'akozesa ebitengotengo akozesa evvu n'ebirala waliwo n'eddagala kati bayita omukoonola nga bagenda eyo ne beekolako omuwala oyo yatyabanga oluku abamu bakiyita kukyalira nsiko abamu bakiyita kutyaba nku omuwala yatyabanga enku okwenkanankana olugalo luno olw'omumakkati okukyalira ensiko kwayambanga omukyala okubeera ng'omukyala ajjudde kye tuyita omukyala ajjudde nti bw'otuuka mu bufumbo olina okuba omukyala ng'oli mukyala nga bw'otuuka okubeera n'omwami wo ng'obwagazi si bwakunoonya nnyo lwaki abakyala ennaku zino asobola n'okugamba nti nze Dr. Frank sirina bwagazi omwami ne bwe yeeyambulira awo sirina kyempulira kiba abnormal naye buli wakyaliranga ensiko buli wakyabanga enku kikwongerako ku bwagazi bwongaani kiyambako n'omukyala okuba nti tannyogoga ate newaliwo abalala babijjayo bitya nga tebabikola ate balina birala bye batoolako nga babitoolako batya bajjako akantu gundi nakiwulirako mu kalica ya oba abasaamya basebbeyi yes nakiwulirako nenooza baakijjawo kati bakasalayo busazi ate they don't even baakijjawo simanyi lwaki baakikolanga bwe batyo mu kalica eyo nakiwulirako naye ndowooza baakirwanyisa waliwo minisita awo abaakirwanyisa nnyo ndowooza tekikyaliyo nganti abamu bafa naye ojja kwesanga nabo balina ensonga yaabwe novuiki sikiwagira nze gyemanyi okusinziira ku bantu bena akayogerako nabo wano like what to what research bo bagamba nti omukyala wakola bino tukola mu mwana waffe mu culture ya Buganda kimwongeza feelings ze ne ziba nga ziri waggulu nga ayanguirwa okusikirizibwa oba okwenda ate bwe waabwe ne wagenda n'amala omwaka nga takumibwa ayagala mukyala wa musange nga bwe yamuleka kitegeeza basalamu what would ekimuleetera obwagazi era abo abakyala mbu abatalina amabwagazi yadde era bw'okomawo ensonga ziri bagendayo sanyusa bali bo tebalina kye bawulira nti era omusajja amubeerako awo namugana n'omugabo omaliriza emmere ye eri wali ku mmeeza ng'omusajja asobola n'okumaliriza ng'omukyala yeebase nadda nga talina kyawulira wadde n'ekyo kikyamu eyo ndowooza yali nkyamu nga omukyala okwenda kiba ku ye tekiva ku kikyawulira si bonna kati byakyuka omukyala asobola okufunira feeling wonna kasita omulaga ssente asobola okufuna feeling naye kati kino ekyokukyalira ensiko kyayongeranga ku bwagazi bw'omukyala era omukyala oyo nga tosobola mugwira bugwizi bino abavubuka bye bapakukapakuka ng'omunoonya omubiri ne gwetegeka abo abalongo bennyini ne bamuwa ekkubo si bye ebyokupakuka ekyo omukyala w'omupakukira ye kennyini aba tanyumirwa na muzannyo kubanga oba tosoose muteekateeka
omukyala nga yatyaba enku tosobola mugwira bugizi ate onooyitawa tewali nga tannayagala omubiri womala oguteekateeka ndowooza okirabanga obulungi obukiriko ng'omwami kyakola akinyumirwa naawe omukyala ng'okola ki ng'okinyumirwa era nkubiriza buli mukyala yenna oba omanyi nti akalombolomba tewakatuukiza ne oba toli muganda ne oba munyankole ne oba musoga bikole yes buli muntu yenna azilonga azi oli mukyala kale ennaku zino byakyuka nti waliwo n'eddagala ly'olina okusooka okutuulamu kubanga bali kye baatyanga nti okozesa ebitengotengo ng'ogivumbise ku muliro nti kiruma kati olina eddagala ly'osobola okutuulamu omubiri ne gugonda n'okozesa ogwo omukondola n'oba ng'okola ki nga kyanguwa nti mu nnaku nga 3 kiba kiwedde kyekimu yemu ku quality okufuula omukyala ajjudde yes in fact kyekimu ku bintu ebikyasinze n'okunyweza amaka era omukyala nga yatyaba enku n'okwenda kuba kuzibu lwaki bigenze byonooneka bwonoonesi bigenze byonooneka bwonoonesi nti kati okwagala batambula bali bwereere okwegatta tekikyali kintu awo mbu bakyetegekera tekikyali kyamaanyi ate abakyalamu ababyonoonye bannange kanneetegekera omwami wange ye kasita omulaga ssente ng'obwagazi bujja balina n'ebidagaddagala bakozesa omukyala bye yeesonseka nga talina ku mazzi gali nakyo naye dda ekya sekisi bakitunuuliranga nga nsonga nkulu tekyalinga mbu kyekyaleeteranga noga nti omukyala bamusasula ng'olina ensonga lwaki omukyala omusasula bamuteeseteese kati otunuulira n'ensonga lwaki olina okusasula omukyala ewaabwe nga togiraba okitegeera kubanga tuvudde ku nnono yes omukyala ng'ayimirira n'okuyimirira tayogera ku ki kyagenda kukola mu bufumbo wabula ye ayogera ku kyalowooza mbu kyekireetedde omwami ono okumwagala saasoma ebitabo byange era abazadde ennaku zino bakyogera tikakati muwala waffe naddala abanyankole kakati muwala waffe kusinziira ku value gye tumwongeddeko ojja tuwayo enta 2 kubanga tumusomesezza omuwala oyo alina bachelors yegenda okunfumbira ewaka asi yegenda okufumba ewaka naye twogere ku ki ku bintu bye baagobereranga edda muwala waffe tumuteeseteese abazadde bedda baatunuuliranga ensonga nnyingi nnyo okulabira ddala nti muwala waabwe ajjudde obutabaswaza abazadde edda baafanga naye okumanya nti muwala waffe nakabega akyagirina bakitunuuliranga bwe wamalanga okumusasula ewaabwe omuwala ono baakuweerangako kaganda ka kato oba ssenga n'awerekera omwana ono mu bufumbo alabe nti bye baamuteekateeka abituukiriza ne bamuwa olugoye olweru nakabega ekyaliko twamukuuma bulungi omwana waffe ono era akamu ku bubonero ke baagiranga ssenga yono yaddanga n'akabuzi akato ndowooza olaba we batreasuringanga obufumbo tokiraba so n'ebintu ebyo tuddeyo tujja kulaba nga bibireese n'amaka gaffe okutabuka ekintu ky'okukyalira ensiko nga tuzzeeyo kiyamba omukyala ono okuba nti abuguma kuno okubuguma kw'omukyala nga takola ki ne woba weesabikanga ng'agenda ku mwezi naye nga tewakyalira nsiko ogenda kuba onnyogoga omukyala nga nnyogoga omusajja ne waba ali munda talina kyawulira talina nakyawulira wadde munnaye mukola naye oyina enzigi ziri abo abalongo bakola ng'enzigi n'oggalawo ennyumba naye oba ogisabisa otya naye ng'enzigi n'amadinisa olese nga biggula era empeewo tesobola kubulwa weeyita kutuuka munda kyo kiringa wonoga nti omusajja lwaki bamukomola tebisanyusa ffe kyekiringa wonoga nti omusajja lwaki bamukomola ng'azaalibwa si mukomole tutunuulire ebirungi ebikola ki kubanga buli kyetukola mu bayibuli tekiriimu buli kyetukola mu bayibuli tekiriimu ndowooza ya muntu naye kiyamba kati nga bwe nkugambye nti healthwise ku mukyala kimuyamba okuba nti asumulukuka bulungi wabanga yakola ki nga yakyalira ensiko tujja kuwumbawumbako kubanga abaana bangi nnyo abagoberera bw'aba yakyalira ensiko in fact abakyala bw'oba toyagala kulumizibwa ng'ozaala kyekyo ekimu ku kyama kulumizibwa naye kulumizibwa kitono
kujja ko waliwo procedure gye bakola ennaku zino abazungu bakuteekamu eno empiso oba ne bajjayo biki oba ng'obulumi naye ate erwawo nnyo ng'obulumi tobuwulira so naye ne kiri kikuyamba n'ozaala nomale n'oba nga tukola ki okukyalira ensiko kiyambako ne ku mukyalo omubiri gwe okuba nti gusobola okukola amazzi kizibu nnyo okusanga omukyalo eyakyalira ensiko nga mukalu kizibu ati ze nkugamba abakyala nga teyakyalira nsiko namba esinga abakyasinza okubeera abakalu be batakyalira nsiko yes bwe kigezeseeko gwalaba bw'oba okiwakanya kigezeseeko ojja kulaba nga n'eddagala lyaga amazzi lye munywa nga weetaaga ttono kubanga omubiri gwe guba ku ki Katonda yatonda omubiri gw'omukyala kiva ku ngeri gy'owuliramu eri omuntu so singa abatakutte bulungi nga bw'oyagala oba nga n'obwongo bwo tebuliko ekyo kye mukola ne woba wagenda mukyalira ensiko it won't work. Yes, to a smaller extent kituufu to a smaller extent kituufu naye omukyala yenna ne woba omuntu tomufiiringa bwetuuka nti ensonga eyo kubanga ekitundu ky'ogenda okweza togenda sooka kisaba lukusa ne kasita bakonkona kyovana n'omuntu gwe bakwata asobola okusooka n'alwana n'amala n'agamba naye nagenza owulira nga nkolaki nga nnyumirwa nze olwo omukyala ekiŋŋamba era yamala n'aloopa naye yaga nti nasooka nemba nalwana naye nemala nemba nga nnyumirwa kitegeeza kino ekigamba mbu ende okulowooza omuntu ono gwendi naye kijja luvannyuma Yesu ono okumwetegekera noga nti omuntu wange azzeeka mwetegekere kubanga mwagala kiyinza obutabaawo naye kasita mutandika ensonga mubiri gwesumulula nga wonolaba omusajja asobola kugamba mbu nze ku mukyala gwenjagala ban'amaanyi nga mangi nnyo gwe siyagala sirina kyempulira aba akulimba era amaanyi abatagalina kyekimu omukyala ayogera ekyo era amazzi abatagalina mukozesa eddagala muddeyo ku nnono mukozese eddagala eryo egganda mukozese eddagala egganda osobola okukozesa ebitengotengo bikola evvu likola byonna bikola waliwo omukoonola gukola waliwo kakutakamu eyo gosoka okutuulamu mu mazzi nga gabugoma bulungi nnyo omubiri ne gugonda ogenda okutuuka okukyalira ensiko nga tolumizibwa nnyo oba olumizibwa naye nga tolumizibwa nnyo ng'omubiri gwakola ki omukyala yakyalira ensiko kizibu nnyo n'okusanga nga mugumba bino ebintu byonna byenjogerako simanyi na ngeri Katonda gye yakikolamu naye kiri reya nnyo omukyala nga yakyalira ensiko okuba nti mugumba kyovula bakikolanga ku mwana nga yakatandika okugenda mu nsonga nga kakyalina akato nga tekanaba na kulowooza ku byakuzaala okumuteekateeka bannyinaze mbabulira ebigambo bino tulina okuddayo tulowooze ng'abakyala nti end game bufumbo oba oyagala oba toyagala ne bw'onaayogera ebigambo ebyenkana bitya ne bw'onaavumirira abasajja okwenkana kutya olina okufumbirwa olina okuzaala obufumbo obunyweza otya ng'okola by'oteekeddwa okukola mu bufumbo nga bw'onoobeera onoga nti omusajja amala eddakiika emu tamalako kisobola kubeera naye nange omusajja njagamba omukyala nnyogoga nga nabukalu sisobola kubeera naye weeteeketeeke katugenda mu Valentine naye ogenda laba bakyawa abantu wano omusajja bw'onoomuwawaaza egamba kandozeeko ebbali mpulire kubanga ffe tubeeyo mu baboyizi nga tuwogera omukyala abuguma omukyala yakyalira ensiko gw'oli waka onnyogoga tewakyalira nsiko omusajja era wola simanyi lwaki tebatulagaako naye ogenda todda nti bw'osanga omwana nga yeeteekateeka okudda kubeera kuzibu era okudda ewuwo mba ntunulira bintu birala nnyo ne ŋŋamba ayina abaana bange kikakyala ekyo kikozi naye nga ekinyusi sikyogerako
gye ngendo genda nkuleetere siriimu nkuleetere enziku nkuleetere ebintuntu oba bandogere nayo nsigalireyo ddala okitegeera kubanga omusajja ffe abasajja twagala nnyo okuexploringa twagala nnyo bwe tuba ne ba boys ne twogera atulooza kyetaagisa ki tewali abasajja be bantu abazibu ennyaso mulimu kati abakyala nga si bafumbo naye nga babakozesanga experiment noga nti kasaala ako kakyalira ensiko abalongo bakomera ddala eno ku maviivi nti mpe ennamba ya Saala nga ngende ewa Saala ndabire ddala ngenda okuwulira nga Saala engeri gy'atesitingamu mukyala wange ow'ewakasi gy'akola ki ate nga buntu butono gujja kkanyo ogambe musimanya abasajja buli kimu baagala ffe tubasanyuse munnange bw'oba twagala sanyusa mwami then tokola ki tofumbirwa so eyo ensonga eyo kyova olaba kati n'ennaku zino waliwo enkola basenga abantu obola abatunda habo babamu bateekawo enkola naga tulinawo senga jangu akuyambeko abamu batya nga tasobola kwekolako nga atya osobola okufuna omuntu n'akuyambako mu abazadde gendewo omuntu nniyayo gwewuliriramu emirembe gye bali abantu abali genuine nogenda oba ewasenge kati nga waffe wa Dr. Frank Herbal Solutions tulinawo akasenge kasenga tulinawo omukyalo ojja nakkolako era bwakkolako tulina omuwendo gwa ssente gw'olina okusasula n'akuwa n'ennaku nakkolako olwo n'abantu abalala oba gwe n'ofuna eddagala n'okyekolerako gwe ng'omuntu otherwise tunadda buli kaseera okubanga twekwasa obusongasonga nti ayo byabaganda n'ebyo byadda okwegatta kwaliwo edda ne kati kukyaliwo abazadde bobeera n'omwana wo ng'omulaba akuze akuliridde musindikeko ewasengaawe okale ensi kati egenda eyonooneka tetukyesigisa bantu baana baffe oba beera open ku mwana wo muyambeko edda baakityanga abazadde ng'atya lwaki mama w'omuntu akiwa muntu mulala ne watabasenga olumu ajja kiwa jjajja olumu akiwe muganda we batya kati omanyi kati maama mulimu ebigambo byatya akwasa ensonyi waliwo ebigambo by'otya okubuulira omwana we kati omwana w'emyaka 13 okumugamba nti munnange kino kye tuli okukola kigenda kuyambako obe ng'oli bwoti ne bwoti mu bufumbo naye omwana nti kati omwana abakubuuza kati ennaku zino omwana akubuuza nti mami bino bye tukola byaki abamu ne ku masomero waliwo amasomero amalungi abagoberera eyo enkola lwaki baakikolanga nga bagamba kirala yes omuntu n'atakurepinga omwana numubuulire n'olemafuna birwadde nomuga nti nobaako ebintu byomuga nti muna ekijja kuyamba butafuna infection infact omukyala eyakyalira ensiko n'okufuna infections kibeera kizibu tosika biwanvu ogira lugalo luno olw'omumakkati oba at least wano mumakkati wano n'okola bino ebintu bibiri okitegedde jjukira omukyala obanga gaddewo ennyumba yo bw'oggalawo ennyumba ebiyenje emmese munyeera emisota bijja kulwawo okuyingira tebijja walampa ate bibeeraawo ng'obitadde awo kati oba okendezeza ku length kitegeeka naye abamu bagamba waliwo abamu batugamba waliyo culture bo bakola n'ebibesiba ye biba bituuka kona lugalo luno olw'omumakkati ate ne webiba bizzeeyo abamu bakozesa eddagala nagamba we nazaala ne biddayo ate ne woba tozadde whenever you go to your red season olina okuddamu kitegeeza naye woba osisenga obuwanvu bwe buno obw'ekigero at least ne webiba bizzeeyo biddayo ko kitono tebiddayo byonna n'abamu basika otuntu bwe tuti olina okuba nga weyimirira mu kyetangaala bwoti ekisiikirize kyo nga obalaba abalongo nga balingiza kikuyamba ennyumba muziggale kuba kati abawala ennaku zino tebakyayambala mpale ennyumba neba nga kiwowongole
batambula babalagako samba gwe weewuunye lwaki omukyalo omu osobola okubeera naye n'omuwa 15,000 omulala n'omuwa kakadde service delivery naye abamu babanga mwasi kubanga no oyina okubanga omukyala kyoderivalinga ate se eddagala libeerewo naye ng'ono agamba nti omukyala ne waba yakuloga atya nga mukalu nga nnyogoga ng'ennyumba kiwowongole ne waba yakuloga atya oyinza obutafuna appetite emuwa ssente kiva abakyala era nze abakyala abajja okunona eddagala mbagamba banga gwe ng'omuntu weepakeginga banga omuntu oyina empisa omusajja nti newoomologa n'eddogolo teryanguwa kufuluka naye toyinza gamba ogenda loga omusajja toyina mpisa gwe ng'omuntu teweekolako ofa ku feesi n'olowooza eddogo teriifuluke bagenda okyawa abantu ku valentine wano andi nze nkubuulira gwogenda laba wano bagenda okukyawa abantu naye ng'omusajja ava eno ng'akola ki ng'alaba ng'amaakinga ng'omukyala ono talina mpisa omanyi omusajja asobola okuguma olw'emmere gy'omuwa naga tekirina mpisa naye munnange naye waliyo seba abaguma ku lweyo ebirala ebitali bye nagamba ekyo kankijja walala naye kiba kibi oba okuuma lubugo nga lubaale mu ensi gye tulimu kati nkyamu omusajja w'omukkiriza ogenda okutandika okulya nkuza ebweru wakuleetera obulwadde so tuddeyo nga bw'ogamba nti nze nzikiriza nze namukasa kkiriza nti n'erikali kyendala etambulira ku mwana omuwala gikole ovaako ki mulimu yeekwasa nanga nze sikuze na bazadde tokuze na bazadde emikutu gigino weegiri kati weetuli wano twogera ku nsonga eyo nojja kuddawo weekuba amakonsole ogambe ebyo byadda tujja fumbirwa bazungu era omuzungu walya ku mmere y'oli nga nsaaniike n'alya naawe ku minwa egyo tebaddayo amaka g'abazungu mangi nnyo agamenyese lw'abaana ate ng'ekyo ekyobugagga abaana abawala mukirina kubanga abakyala kati kyemwofalinga mu bufumbo mwofalinga akantu katono nnyo ogwo gwe musingi awo wewali amaanyi go towo n'empisa we pakeginga ebeera n'empisa omuntu ajja kukunoonya ne woonaabeerawa tulaba nk'omusajja n'oyawukana naye emyaka 10 naye n'asigala ng'akyakulondoola kubanga ayina kali abaana abasinga obungi tebalina mpisa tebalina na mpisa za mu bantu ng'osobola n'okubeera naye talina de omuntu abeerawo nga talina de n'akalungi k'osobola n'okumwegombako mulungi mu feesi naye ng'ebisigadde zero kati ate obulungi tebakola ki obulungi tebabulya omukazi ne woomulaba nga mubi naye nga biri ebirala byonna abirina otandika okulaba obulungi bwe kubanga abakyala ebiseera ebisinga omungi mutesitinga kyekimu kati ntandika okutunuulira ebintu ebirala nti omukyala ono no bambi ayina empisa jes gyebiri naye ka percentage katono bw'oba ogeraageranyizza mutesitinga kyekimu kasita nfulumya amazzi era obuwoomi bw'empulira ku ono bw'empulira ne kuggwe kasita nkola ki kasita ndiriizinga bagenda wembeera n'omukyalo oli mbundirizinga mu ngeri ndala nnyo wembeera n'omulala kasita gafuluma lwaki woba oli wa Joy ebintu biba birala n'obe wa Martha naye n'ebirala kati wano mu process nga muli mu muzannyo bwe wali enjawulo oli tight bulungi byebyanti ebidivindinga mbadde manyi byebyo end game esigala yemutya ku mukyala omukalu ku mukyala ayina ensulo ovaayo n'amabwa naye Katonda wakuyamba ne gajja n'ogafulumya mu bulumi naye era obuwoomi kati omukyala added advantage gy'obeera nayo ng'ensulo ziyiika bulungi nnyo oli tight bulungi nnyo omukyala nga yakyalira ensiko kimuyambako okuba nga ali tight kimuyambako okuba nga ali wamu omusajja buli waba nga ali nayo naye ng'awulira bamukwata abo abalongo buli wosika bw'oti munda oba omiima n'okumiima nga munda omukwata bw'oti n'omuta n'omukwata n'omuta awo enjawulo weeba
Mu omukyala gobera naye nga tomuwulira nga towewulira nti olina munda nga yenna mugazi ate sina kirungi nnyo okukozesa ddagala buli kaseera lyakwewumbawumba. Gwe sikyalira ensiko ojja kulaba ogenda kuba nga oli intact bulungi nnyo ne woba ozadde osigala ekola ki bana abalongo bakuyambako okubanga owumbawumba. Omukyala yakyalira ensiko mwaka ku mwaka aba ati obanga labba bandi ne bakasi bakyefaako nze bansobera bafa nnyo ku face naye obulungi bwamme bufeedinga omukazi yeekuba make-up leero ne webaka naye ng'omulaba alinga zali ne bukya ku makya ng'olinga alaba kapere okitegeera. Nze nalabako omukyala yeekuba make-up bulungi kati oba mu face n'ayisaamu katawulo ng'oli gwe walabye mu kusooka mulala n'ono mulala kitegeeza obulungi bwamme bukola ki bukyuka mangu naye waliwo ebitakyuka. Waliwo wano abakyala nga bamunoonya nga bagaggawalidde ku nsonga eyo ate kyetaagisa neddagala erinnyininyini lyogenda okukozesa okukyalira ensiko terisusa yadde $5,000. Eddagala erinnyininyini lyogenda okukola omubiri gwe gube nga gukola amazzi terisusa yadde $10,000. Kapito ke weeteekamu ate n'ofuna ekinene. Omanyi abakyala abazenga obungi bayimiriddewo ku nsonga eyo. Boolaba bano abali mu kisaasi muno mu Najjeera abasula mu za apartment eyo y'ensonga kwe bayimiridde. Si bafumbo naye bwe bati bwe basivaivinga. Waliwo asasula renti, waliwo agula emmere, waliwo amugulira amafuta g'emmotoka, waliwo akola kino, waliwo amuwa upkeep. Nga ye kyeyakakasa nti nina okuba nga ndi taratibu. Kamuwomya wali, Kataiti wali, abalongo yasika bakomera ddala eno ku maviivi. Omukyala osobola omusajja omukubisa ekyo ng'oggyemu olugoye nga laba abalongo bakomeeri. Osanyalala n'okusanyalala. Ge mazima. Abantu kwe bali. Gwe tonnalaba. Andi kati fe abasajja. Affe abasajja ng'omwana ajjamu empale bw'ati nga bayiika eno. Bagali kuba ennaku zino ng'ajjamu akaleega ebbere ne liyiika eno nga balongo be bayiika paka eno. So abakyala twefeeko. Yes, eyo nnono ako kalombolombo oba kalicha ya tugambe nti kale Abaganda be bakintroducinga. Naye yadde toli Muganda baako kyoyiga tunuulira omugaso gwakyo okyembracing okiyigiriza abaana naawe okole ki. Tekiba tuleti omukyala ne woba ku myaka 5 okyasobola okukyalira ensiko. Naye ate kiba kirungi nnyo n'okitandika ng'okyali muto. Kati omulembe gukyuse gwe kyoti okugamba omwana we agenda ku social media akirabe nga Bad Black akyogerako. Akisange nga gundi akyogerako nga si gwe akyogedde. Kati omwana mubuulire tuula naye omubuulire nti munnaye kino kikuyamba mubuulire ebirungi health-wise. Engeri gy'oli omukyala bw'okyalira ensiko ng'okyali bw'onootuuka okuzaala eyo mudda kijja kuyamba bwekyo tebajja kukusala. Tojja kufa ng'ozaala. Tojja kukola bw'oti. Ogenda ku ssomero biyigo bye mukozesa kijja kuyambako obutalwala infections mangu. Then omujjukiza omugani nti oba ogenze mu kigo genda n'amazzi nga galimu sabbuuni. Yes. Sabbuuni. Ate asooka ayozeeyo mu ttooyi. Balamanya munabi. Ano asooka ayozeeyo mu ttooyi obuwuka bufe kugamba omwana omuwala mubuulirire mu ngeri ey'enjawulo. Nga olaba kati abasajja we baalaba omugaso gw'okukomola omwana omulenzi nti oluweza wiikisi 3 nga bakakomola. Health-wise kiyamba omwana. Edda akula talina bulumi obwo ate wali akula talina bulumi akula muyonjo. Kitegeera abasajja batugamba nti n'okufuna obulwadde bwa siriimu ku muntu nga bamutayirira emikisa giba wansi. Asobola okufuna naye emikisa giba ki? Giba low. Kyekimu n'ono omukyala yakyalira ensiko. Ddayo omwana waweza emyaka 12, 13 akole enkola eyo. N'otamusindika wasenga kwati basenga abasinga obungi babi. Gwe maama kimukolereko. Nze nakula ne bannyina naye nga maama yakola ki? Yaba encouraging okukola ekyo kye balina okukola. Era bakikolanga ssaawa 11 nga budde bwe butuuka ffe abalenzi batugoba weewa kati mugende muzannye akapiira
nga bano abaana abawala manze nakula okusinga abaana abawala nga badda mu kisenge kyabwe nga bakola ebyabwe kikuyambako okunyweza obufumbo teri kisinga kubeera kibi kubeera ng'omwana we ali awo aganaga leero 2021 nagamba ali wa Tone 2025 nagamba ali wa Emma 2026 nga ali wa muntu mulala kibi nnyo omukyalo okubanga otagalatagala bw'otyo ate nga buntu butono nnyo obukuyamba okwekuumira mu maka kubanga manya nti ekikulu mu bufumbo ki kwegatta si kyekikulu mu bufumbo kyekireetera nze Gombya okubeera naawe okubeera nti kyekinsikiriza okubeera naawe mu nnyumba y'emu kwegatta then packaging ogambe ndi kakati munnange okwegatta kuno kutambulira mbutwezimbe ebyo yes bijja nebiringa nti emmere erina okubeerako enva nina okulya emmere naye ng'eriko enva naye ekikulu kulya mmere kukkuta yadde ate erina okubaako enva nti nze okubeera naawe mu maka ekikulu mu byonna kyaki kwegatta kuzaala then birala kwezimba kubeera ffenna kwekulaakulanya bijja naye ng'omukyala by'olina okusimbaka walina okubeera amaanyi go ekyo mubiri gwo ng'ogukoze kati nawe kikuyamba tikiyamba mwami yekka omwekyo kitegeeza okuba omukyala nga nnyogoga nnyo kivula abakazi ennaku zino bafuna nnyo n'ebizimba obunnyogovu obwo we busukka ofuna ebizimba kivula kati ennaku zino omuntu okubeera n'ebizimba osanga n'omwana w'emyaka 25 ng'alina ebizimba bafaayo nnyo kwesa family planning baleme kuzaala ne bagaana okuwunda emibiri gyabwe omukyalo olina okubeera waawo nga omwami ne bwakoona kagere bw'otyo obubiri gusannyalala kibaawo nga wakyalira ensiko nga watyaba enku nga muli mu buliri omusajja n'akwatako ku balongo bw'ati mulira ng'amasannyalaze gwe gakubye omukyala yakyalira ensiko kimuyambako n'okutuuka ku ntikko kubanga ono omusajja awava obusomi aba akoonawo bulungi omubiri guba guriyakitinga mangu oba onfuna bulungi nga wennyamidde abantu gende wanakakande okukyalira ensiko okutyaba enku okitegedde so byebiyamba byebifuulira ddala omukyala aggumidde tebirina disadvantage yonna nedda sikiwulirangako infections oba wasika oba tewasika osobola okufuna infections tekirina kyekimu ku kikolwa kye nalabako kitalina disadvantage yonna naye ate ebirungi bingi ebisinga obungi tuyinza n'obutabyogerako kuba bingi ekitegeeza wekifuukire kiri nga kibiizi oli n'akola ekisusse yes kola nga ne bw'ositama birina okukka mu ttooyi nga bigenda kumalako emirembe naye luno olugalo luno gw'omuntu wetunulira engalo zo luno olugalo lw'omumakkati lumala bulungi lumala bulungi bino ebirala byonna twaliwo ebintu ebyangonyo omanya nti ogenze mu kiyigo ogenda n'amazzi engeri gy'oli nti ositamu busitame ku ttooyi genda n'amazzi agalimu sabbuuni sooka onaazeewo obuwuka bufe okitegedde n'ekikuyambako okubanga oli closed ng'ebintu okuyingiramu munda birina kusooka kufuna lukusa byebyo ebintu ebya bulijjo genda n'amazzi kyova eddiini ezimu kati ng'abayisiraamu omukyala wagenda n'amazzi endwadde ezo ziba wansi ziba minimo kubanga byebintu byotasobola kwewala omuntu omulwadde wa infections wagenda ku ttooyi obuwuka waliwo emikisa mingi okuba nti busigaddeko naawe woddayo osobola okukola ki bw'ofuka omusulo ne gukusammukira osobola okubufuna mu ngeri eyo naye osooka n'onaazaawo ate n'omala n'okozesa n'amazzi okwekiriininga ate ebirwadde ebyo n'obifuna ddi naye mwambale n'empale abakyala mweggulidde omuze temukyayambala mpale za munda oba kiki oba omulembe guno gulagawa waliwo ekisukka
mukyalo obeerawo otya ng'omaanyi uko oli bute enfuufu ogenda okulya ku mmere y'omukyala nga yonna erumira nfuufu yamuyingidde kuzina enguudo z'e Kampala buli wamu nfuufu pira weesabike bulungi omusajja naye wakwatako bw'ati ng'ebbugumu lyeryo lyennyini nnyini ekisooka enzigi waggalawo bulungi ennyo ennyumbayo gwekomu akafaananyi ng'ennyumba yo girese enzigi tekuliiko nzigi tekuli madinisa bonoba weebasa emisota nga gyayingidde dda enkuba weetonnya n'emala gayingira munda galawo yes tebalina bwe bakyogerera mu bayibuli naye si buli kyokola nti bakyogerako mu bayibuli sitayiro ze mukola nga mwegatta baaziwandiikawa mu bayibuli bazoogerako missionary kakoko kawirubaalo kaki era abantu babyegunjizaawo naye era ogenda okulaba nga bitambuza ensonga so ne bino ebintu yadde tebalina bye babiwandiika mu bayibuli manya nti kyekiriwo gwazulongazi oli mukyala oba oli musoga oba oli mugisu oba oli mu lugwala zaali mu bayibuli byalimu ebyo bayogera ku omwaka omwo I want to be specific because nzikira bujukizi mbifaringa ku sheyo mkyayogera nti bamubuuza nti bali bagamba oweegalya ne mukazi w'omudogistyle muzaala oba omwana ng'ali atya n'abagamba nedda muyina eddembe okwegatta ne bakyala bammwe mu ngeri yonna eri mu bulambulukufu it is very okay because they are your partners muli mu halal kiri fine mukola kyonna kyemwagala simanya bikiri kitegeza style ezo zaaliyo naye waliwo era ze beegunjizaawo waliwo ne ze beegunjizaawo oli n'ayiya style muganda wange nga togiwuliranga nako waliwo gye nawulira naga nti omusajja we bakakubulira omukyala n'abuuka mu bbanga nadda n'akutukira ddala ku nnabaana nga weekanze wagikolako nova mu bbanga ate abaana kati obanga kyennyanja so kati ebyo byonna abantu babyegunjizaawo ebiri abantu bakola ebintu bikemba mwegatta mukola ebintu ebiri crazy tewali bulumi tewali kyala obuwanvu abamu inchi 11 kati abasajja ennaku zino baagaana okwekolako bali mu inchi 3 inchi 4 inchi 5 naye abo be batono abasajja tebaagala kwekolako ate kati abakazi bayiga empisa embi bakuba n'enduulu naye nga ddala enduulu alimba okitegekedde lwaki ebintu abaana beeyigiriza ebintu ebyo oli naawuganira ddala naye ng'alimba so ensonga ezo muzikoleko baganda bange guno omwezi ddala guno mwezi gwabaagalana yes mugezeeko nnyo byekoleko nakwezi kabugumu kobeera nako yes ng'oli mupya omusajja muwe ensonga ega nti mu butuufu omuntu oyo nina okubeera naye muwe ensonga tolowooza mbu okufumba emmere okwoza amasaati mbu bye bijja okutubeezaawo ewaka neva kyofera kati omusajja babeerawo awo naye nga bagula n'abakazi abakazi abo bola baba abeetunda bafunira ddala abasajja babba bammwe era omukyala nagamba nti munenze ndi wa 10,000 nti lwaki 10,000 nagamba nti nakyalira ensiko ensulo ziri kiriya n'akuba package kuba kati ennaku zino bakola ne risiiti n'akuwa ebiriko services eziriko bamalaaya abo katolooza nti omusajja wanaagenda ku malaaya ng'ayina ebyo mbw anadda ewaka era buli wanaddanga ewaka ng'agamba munenze nkooye nina stress nze kino ng'olwo agenze ng'amaka gasasika
So mwebale nnyo baganda baffe ensonga tuzoogerako oluusi ziba oluusi mu ngeri ya lwali naye nga zirimu ebyokuyiga bingi nga bya ddala. Era twogeranga ku nsonga gwe ng'omuntu weekube mu ttooki weekoleko self evaluation ogambe mutuufu boogedde ku eno ensonga nze ndi ntya, then mujja tuwa feedback. Nze Dr. Frank kuva mu Dr. Frank Abo Solutions ugambe omwezi guno tulina package yammwe abaagala na weeri, so mutukyalireko. Tuli Najjeera ne Mukono wokka ku 0744548389 wokka yo tusangibwa. Mbaagala nnyo atakumira mpeera abankuumire.